bulijjo wagambye wakakuba gundi emirundi ena era mbu tiketi zonna buli omu yasasula. Why don't you buy for your mama a car? Mama wabatasa kuvuga omutereko driver baba mitwale 5 buli lunaku ekyaddondo. Nze mugenda ne munsobera ne mwana wana ebyekirunze ne mutandika okunvuma mulinawo ngatto nemba tunulira. Era waliwo yali anvuma ne ntunulira kamama ke ne ngamba toyina kyosa kuŋŋamba nga tosa kuzimbira mama wo nnyumba. Ebintu ebimu mubireke, go for media training. Emate musagena ku media training mujje waffe tuba amagezi gaabwerere. Nkubire simu jangu mini box ngame lichi nyina kweyisa ntya nga celeb. Nyina kwogera ki njogerera wa nyina kwikola ntya nyambala ntya nkola ki kati yawo naona bilibyo nabe nabambi byo wana last week byo nabe naba yaye babise kubanga gaga yatega kwagaliza gaga kutute kusinga wasirise kibade kigenda kuyita agaya agakutute kuguni kola gundi gegata kwagaliza buli kimu kyonna kyena kyayise ababufu bagambi bannange what's this agagaya agakutute simanyi kweyo simanyi press conference genyini gega kukubye mu magezi gakulabisiza mu magezi olide era gagaye goino okunenya tandiko gegindiriza agagaye gegendiriza no gakulabisiza kwe bayita okulabisa mu magezi katumbulabise mu magezi omuyayo sajja watu kati ku myaka 10 mama wadde kasipasio isimanyi wadde kavitizi lili chimuchika chonna muchika ibanange ku mulembe guno umulembe gw'omuyimbi wali badati listike motoka ye enkadde gye wasooka ogula nga wajiwa muganda wa atilist oba sister wo oba kale anti nti motoka yino kasipasiye mwaliwo ne motoka ze milioni 3 banange namwe mutumala mu nyamaani kati omwana omuto akatandika okuyimba bwawulira ebintu ng'ebyo kulabye wali eri wakubye ekisawa alaba abantu bangi si mwe abayiga okwekubya bino ebifaananyi mbu nga mutunulidde abantu musimanyi mbu mukyuka abantu ne mubakuba omugongo deni ne mudde eno ne mulyoka mutandika okwewaana mbu kati bye ebifaananyi ebitulendinga kati olaba awali abantu abangi n'ogamba kameramaani wali abantu abangi ngenda kujjamu esaati nkyuka abantu mbakuba omugongo ntunula eno nkuba ekifaananyi mu area of view nga kyaga abantu kati omwana omuto bw'alaba n'agamba bannange emmotoka za miliyoni 4 wali e Uganda mukwano gwange Keri asokufuna n'emmotoka ya miliyoni 3.5 enkaddeko gye bavuzeeko n'ogiwa omuntu yenna gw'oba oyagadde kisoboka buli omu akimanyi emmotoka za $1,000 $1,500 akamotoka kaba kafaananako kaawo omuntu avugavugamu kakomaawo e Kampala kajansi ovugavugamu Kampala kajansi tekasuka kibuga n'otekamu ne weetololaawo kuba injini bw'ogirinnye ennyo n'oyagala ogitwala e Masaka nga injini ekuba miliyoni 5 obeera ddala ovugavugiramu ddala otuuka ejjinja n'okomawo Entebbe ogenda n'oli ekyennyanja miliyoni 5 ovugira ddala akamotoka kati ku miliyoni zoba wayola zonna ddala lwiri tosobola kufunayo kamotoka ka miliyoni 5 n'okawa munno w'ekika bintu bya kwerabisa bwerabisa. This program is sponsored by Yoga Fresh and Real Life Family. This program is sponsored by Real Life Family and yogafresh.nl. Nze munsobera. Silence is the key. Wabadde olina kusirika busirisa abaana bakulabisiza. Dala ku sente wagamba ekisawe kyakwata n'ogamba ekisawe kyakwata. Era sente wayola mu didi. Tosobola kwatako miliyoni 5 oba 4.5. Waliwo n'emmotoka ezakibanja mpola. Awo e Kampala kati byatandika. Noba atisinga buli mwezi oteekayo emitwalo 15. Ne bavuga sister ne bamutwala ku ssomero. Olumala nga mutandika nti twogera bubi obwo busajja tugenda kutandika okuba analyzinga. Ate ngenda kunoonya shayi yanko shayi buli week muwengayo ka program atandika okuba analyzinga. Kuba yasinga mukwana yamanyi okwanalysing ensonga zino.
Uncle Shine na muno nyanga buli lwa mukaaga era program esooka erinzo tandika lwo mukaaga luno atandika okwanalizing embeere baddewo abantu baterere kwa mwana omutajja kwebuza bannange ddala lwiri omuyimbi gwe mbadde ndabirako ddala yekayika yayina emmotoka mu kika so nayimira mu kamera zezekayina emmotoka mu famire zezekayina emmotoka zayina ekisubuluzo kati wowe ogenza okukyala ewammwe battery nefa bannange mulabisa if being a celeb was bannange kati bwe mugenza okukyala mugenze mu maziika mu kukyala banno family yonna teyina motoka kati battery obwefa ani anaakujumpinga kwata sente ku sente ze wayimba gulirako family tigulayo motoka endala ebiriwawo mu family Alright. Loni Gaetano Ogamboto. Oba lwabu wama muli selfish just to selfish. Kwa omuntu ayimba bwatyo ne kunyimba zonazo wefirize video emu. Gulira jjajjawe motoka. Olumala ne mtandiko kujja ne mtandiko teweneka. Nakoze video ya milioni 10 nabadde wa social vibes. Nakoze video ya milioni 10. Video ya milioni 10 nga omazeno tugamba mbu mwine motoka emumchika. Video ya milioni 10 Jason we okole video okwase simu tumanye nti omusajja hasala bambi video yagikwasa na simu iPhone zikwata kati video okwate video nga ya simu ogulire jjajjawe motoka mberene motoka 2 oba 3 video zesonyiwe onza no fulumya lwimba nga terwina video je ziri ne ba Drake bazirina ne Lil Wayne ayina ennyimba 3 ayina She Will ne Drake terwina video bakutere mu graphics video Jason we jajja avuge motoka muberene motoka nya simu bubi ochitegedde naku Silverberg Uganda nkugambye oyagala ntekeyo posti encha ngambe oba leero ngambe bannange ani ayine motoka ye milioni 3 olabe comments ezinabeera wano ngambe ani ayine motoka ye milioni 3 twagala jigula abantu bajja kutuweereza guli batugambe yino oba ye milioni 5 nolumalambo bannange nakuba ekisaawe nafuna emitwalo ena ne tubalirira era abantu bali awo nga bakayana bakasuku omanyi basajja bagezi era kasuku omanyi nyoma okwanalizing ensonga zino kasuku yaga kati gambe ekisaawe kyajjula Nimulodi yakukoze bubi omusajja oyo tetuli musonyiwa omusajja oyo Nimulodi wakoze bubi munno tusobola kulabisa munno bwotyo wabadde olina okusirika sometimes you need to keep quiet nze nange kati nayiga okusirika manya nti bagize n'ensirika uweereza request ayagala oteesa nsigazaayo eddakiika 3 oba 3:5 nve wano nze babuuzaako obubuuza nakuyisawo busonga bwange butono obwe mbadde nyina okkoonako uweereza request ayagala oteesa ateekeko n'ennamba abantu bakube ku ssimu oba oweereza request yonna gy'oweereza then emale nve wano kyannina okukola alright so embeera bwetyo bwebadde okay ogengezako okugattako ku video aweereza stars nazo tetuzinako buzibu osobola onyiga akapeesa aka stars n'oweereza stars munange yes nobanga osupportinze page ekula mpola mpola if you want to support the content
Yeah. Nenga achali Omutujju oba atachali Omutujju nga yakabye Omutujju akaba bali bamugambye gwe kaaba ne bamuwa karobu obumanyi buno burobu buno bwe besiga maaso kati bano bwe yabadde nga agiragiramu ati bamugambye kaaba Abannayuganda baagala nnyo omuntu akaaba kati ne bamuwa karobu ako kamanya ako kalinga bugunji obwo burobu omuntu obwo bwe basiiga mugulu ne kaleeta amaziga amangu ne kagamyusa tojjukira keesi bwe nakugamba sitazi tezituyisa bubi wamma ziweereza keesi nakugamba sirina luyimba basajja bakulabisizza nnyo abasajja abo babi nnyo Hello. Wanje. Hello. Jeba yefo Richard. Kali jeba liko mukwano ogamba otya. Nde bulungi. Omulamwa kyentolo gamba gravity balina yeesonyiwe ba legend. Yes, mpulira. Balegend balina yaba abeesonyiwe bali bakola ekintu kyabwe kati wabajja nga ababambira basimutegeera tuba abantu bajja muyisaamu eggaali. Naye wabula bakadama muvuma okimanyi mwabamukabiriza ojja muyisaamu eggaali abesinga abantu beyasangawo. nze nabatidde bakadama olaba nange mbatya bakadama bayita mutabula ave ku bantu tweyanziza nnyo bana basabula bakadama nze mbatya omusajja temwamukoze kumbe bali eribo ne bamutomeza ne bamugamba kyoba okola kintu kimu Abannayuganda ffe tuba simpathy wama agenda kuggwawo kola ekintu kimu bikaaba Bannayuganda baagala nnyo okuwulira omuntu ng'akaaba bagenda kukwatibisa bagamba bambi kikaabye laba Omutujju bambi akaabye then omale ogere ne ku baana nomira abaana ne mukazi wa kati yogera ne ku mukazi then ogere ne ku baana then bw'omalirizaawo ogambe nti mu kika gw'alinayo emmotoka bamuwandiikidde good script demerako nnyo ku kyemmotoka gamba nti mu kikanza avuga emmotoka nzekka Abannayuganda bagenda kukwatibwa ekisa kubanga abasinga bonna tebalina amamotoka kumba alimba abantu baguliragula dda amamotoka tekyali famire kati etalina mmotoka ntono bamutomeza oli muntu wa wansi bano ab'oku social media si betwagala bali eri abawansi bagambe kemotoka ku myaka 10 emyaka 10 nga n'ekisawo bibadde bijjula nga tulaba abaye bakutomeza bujjajja ku bisawo ekisawo ekibadde kyakajjula n'otugamba kijjudde kyonna buli omu yasasula ate ogamba musimanyi nfune wano jibananza naye mulabi tuwe kundowoozayo naye kati gwe yaggulawo real life family n'onjozaamu bwoti wabwe yaggulawo peegi efaananize Richi wandise story leero nange ontwazizaako ku kipakasi naye Omutujju yamazeemu amaanyi kuba nze nasose muwagira otegeera Omutujju namukubirako wano waliwo lwe yajjako e Boston nemuwagira era bwe namulabye nga afunye confidence yegamba nti abasajja mbasobola nemuwagira neŋŋamba nze olwezi nze mpagira nnyo underdog abantu baadde bamwagadde nga balaba musajja azze n'amaanyi ng'oggyeko dogo era bwe mba ndaba ebikonde oba nga ntuusa wantu nendaba omunafu mpagira nnyo omunafu simanyi lwaki era kyova olaba nga nze mpagira nnyo omunafu mba njagala omunafu njagala eyo success story ti omunafu yavuddeyo n'awangula naye amaanyi nze bulijjo omanyi gayo gangster
ye isanga gangster gugama ile fana na yafana na mu ngira mutyanga ndaba gangster naye gangster yakabye katero yakabidde ku TV Morisi Selector tumiddeko manager Morisi Selector yankoze bunyo zo musajja oyo nabadde muwagira ngamba abanene bano bonna babaddewo ebbanga ddene bakamiri omwana kabayiseemu eggaali nga nange mpagira omuntu wa wansi Iki nenda bayo bloga ajja nagamba nti akusinga ononsonyi oli mugano wange gwe mpagira nnyo underdog naye omusajja akoze bubi ngera kuva ku underdog ankoze bubi yabadde ayogedde ekyabayimbi ekyo kibadde ekyo si kyekizibu kyange ekyo kyo nange nalabidde nga kwegamba is feeling like proud njagala nnyo omuntu eyeewulira ne bwaba yeejubisa nga yeerimba nze obuzibu bwange kiri ku kya sympathy kati yankoze bubi okudda ate n'akaaba kuba nze nabadde njagala akirekeyo agambe nti mpasobola kubanga nze growing up Chameleon bwe yali ayimba ng'atugamba nze Metoni Sama musinga ebiseera ebyo Metoni Sama yaliwo ng'agamba Ragaddi musinga naye nga ffe tumusekerera gatugamba tukasobola eventually n'atukakasa nti akola ki nti abasinga kati naye bwe nawulidde ono ng'agamba nti abasinga naye ng'era mukulaba nga ndaba tabasinga confidence eyo neŋŋamba yes naye kati yatukoze ava ku mulamwa tuli kugwa sympathy nze obuzibu bwange bwa sympathy ba sympathy seekers wano buliyo ajja wano yagambye nti yakuba ekisaawe era akola bulungi emirundi ena abeera atya abalina emmotoka emu mu kika ankoze bubi nnyo ku kyemmotoka teyandibadde na mmotoka emu kati wakabiddwa atyo ng'alina emmotoka emu kati olwabakira kubeera na buno bumotoka bwe twavuga nga obwawaya yandikoze eki yandyesebwe si olaba nnyo aba omusajja yagambye bulijjo agamba last week wano yakagira ne tumusapootinga ne tumwagaliza ng'abannayuganda banne wano yajja n'ayisaamu gundi genero n'amuyita omukazi navi n'amuyita omukazi ezo family sebo z'abantu nze mbadde nga bulijjo manyi gangster agenda kuvaayo era nabadde manyi ku interview agenda kujja abayiseemu eggaali yankoze bubyokka abamusomedde bamugambye nti kola interview nga ya sympathy bannayuganda baagala nnyo ebya sympathy ensi teyayagala muntu munafu omuntu omunafu yenna kati tebereza nga Museveni ajjaawo ku TV ng'akaaba amaziga tuba tumuwakudde kaabe bobi olaba nti batutwala akaasa najja ku TV natandika okukaaba kale Museveni batukuba emiggo kale tuba tugwamu bugwe maanyi era toina abawagizi kubanga yabagamba ayo tatunyumiza naawe tosobola kulaga muntu weakness yo omuntu kyetaaga ne bakuyisaamu eggaali wano n'ojja ne weeyifuula wakabi n'oggalawo ekisenge n'odda mu kisenge kyo n'okaabira eyo bwomu naye ng'ojja wano mu bantu ng'otandika kaaba okaaba ki naye tewandikaabye omutujju emanyi ekigambo omutujju omanyi omutujju kyetegeeza naye ate bwe tuddamu erinnya lyerirala balita gravity eyinza okukuulinga omanyi lwaki omuntu ova mu nnyonyi n'ogwa n'olandinga ku nsi it is because of gravity always pulls you back to the ground kati gravity erinnya lye lyamupuulinze back to reality bambi ne limusinza amaanyi n'akaaba naye nze nkyamuwa naye ankoze bubi akomewo nga takaaba gravity anti it pulls you back to earth kati gravity yamuzizza ku ttaka ku nsi n'emulaga nti this is the reality abasajja tobasobola n'akaaba yankoze bubi nnyo omusajja nabadde muwagidde nga manyi abasajja tubamezzi bakoze dda n'oluyimba bo bano abayaya abato bakozedde ennyimba nze sisobola kaaba nze olaba nga nina abantu abambirivingamu netandika okaawo maaso g'abaana bange awo nkuba paka lwonfiira sisobola kukola atukoze bubi nnyo bafaani be akomewo agambe nabadde nsaaga saakaabye
akome fune akantu kadda kabaddi kaddamu atulage nti ebyo byabadde fake n'abadde sikaaba ayiye waawo akantu tuddemu amaanyi ate nga yagambye tadda mukola interview mpaka next year kati bwe tuyinza omubirivinga ekintu kyonna kyayogera yatugambye tetusobola omuyisiza banaza abantu beekaza abannayuganda amanya abannayuganda baagala nnyo sympathy akomewo yekaza basigalawo ng'aboogera amazima tuli batono nnyo ku Facebook eno page yasigaza amazima waliwo yatugamba wano n'abika omuntu n'agamba bw'anaavaayo nga mulamu agenda kuva ku internet twamulinda ave ku internet mpaka kati akyaliko oli yabika omuntu n'ayogera n'ennaku z'omwezi ze yafa 19 n'agamba bannange bw'avaayo nga mulamu sidda ku internet kyokka ku internet oyo propaganda ne Museveni batugamba yali afuka kapa kituufu yali afuka kapa oyo propaganda politics batugamba nze nakula nkimanyi nti Museveni afuka kapa nziraba yekera bafuka kapa nera kwena ya matiza abantu nabagamba bwe bakuba amasasi gakuyita ko abantu nebesiige ebizigo oyo era propaganda wa politics nayo no musajja ekituufu nze mba gravity nkomawo nga nkutte makansi ngene nenje funta mulizo nimbalaga nti ndi gravity ndi w'amaanyi nkola wakati tawo nimbalaga nti ndi w'amaanyi setema ko olugalo nitema ko olugalo ajo n'omutemi akakagalo kabiri danaka badya akatulaga nti musajja w'amaanyi bafe tumuwagira tumazemu amaanyi nze wedda ndi mabega wa gravity naye kati abantu buliwe ngati gravity ngabangamba awe yakabye ati gwe oloza kiki ekyamusindikiriza waliwo abantu abatamwagala bamugambye gendayo ononye sympathy ku bantu be bafugidde emyaka 36 waliwo omuntu e Uganda gwe bafugidde emyaka 36 alina sympathy ku dirty Uganda motoke kutomera n'ogwa mu kkubo abantu ne bajja ne bakujja mu ssente ne saawa ne bakulekawo kati awo balina sympathy gwe wali okirabyewa omuntu ena accident n'abantu ne bajja ne bamugjamu ebintu byonna ne bamulekawo tiri sympathy naawe ekintu ekyo kyogereko bananzo abantu bakwata ebifunfugu wali eri ku Entebbe n'obeera ng'okulira ekyalo kiramba ne bakwata ssente ezikukola oluzzi ku kyalo zonna n'ozirya nga tokimanyi naawe oluzzi n'ozirya n'ozimalawo ate abantu n'obagamba temuddemu mu ndonde kati olaba nti eyo teri sympathy omuntu bamuwedda anko bananzo gatumaliriza mpitayo n'omulala ekintu ekyo kyogereko kati wali eri ku Entebbe Express waliwo abaana bakuba ebifunfugu emmotoka ekweko accident yefuulefuule bo bajjemu amasimu ne ssente nga bali bamaze eyo teri sympathy okola ssente z'okuki eyo myaka ku mwaka n'oziweereza omuntu nga mu family member wo nakuweereza ebifaananyi nti azimba ennyumba ssente zonna n'azirya ate n'odda n'akupulaningira bakutte kati teri sympathy Uganda era bw'oba olira ekintu kyonna nga kinoonya sympathy mu Uganda obanga anoonya Uganda yo waliyo balo kyafu nina omuwala Uganda yo waliyo balo kyafu n'omuwala gwe manyi mukwano gwange maama we kenyininyini yabba ssente ze maama we biological mother teri sympathy naffe wano twefuula abakulinyako sympathy naye tukuyisaamu eggaali ensi yayonooneka buli eyakulira ku mulembe guno myaka 36 teri alina kisa abantu tebalina kisa kubanga abali e Bulaaya abasinga be balina ekisa abasinga bw'oba wajja e Bulaaya ng'owezezza emyaka 18 oli mubbi lwakuba tokimanyi oba lwakuba nti nno essente bwe zobba tezinnatuuka waliwo abantu abamu nga ganza omutwalo gumu sigubba ebiri sigubba nze nziba ntandikira mu miliyoni naye era nga kiba kitegeeza mwenna muli babiri oba wakulira mu culture eyo nga wajja Bulaaya myaka 10 abantu abagenda otusevinga otujjamu emitimu egyo emibi be baana baffe betuzaalidde ne Bulaaya biki naye bw'oba wakuliramu eri generation gye bagamba omuntu teyalidde enguzi yoyo fala nga talidde enguzi ye fala kyokka nga alidde enguzi ye mugezi okitegeera mu generation abantu obubbi bwe bayita diiru nga babikyusa ebigambo just to make it look
good. Oli subconsciously oli mubbi fenna tuli bayayi olaba n'abantu abawoza kundi yalidde very few Ugandans be basobola okuwa bribe in Uganda oba Museveni n'amukubira essimu n'agaana okutwala sente ezo very few abantu abasinga ekibanyiiza kiri ekintu eki lwakuba nti ttaani ye kubanga ffe culture twagikuliramu ya bubbi tugulumiza ababbi omuntu abbe ssente Bulaaya nadde Uganda ne bamuwa obwa meeya gwawamu basobola kikola Amsterdam wobeera ne bobe sente tozi ngoina record yo nodde Amsterdam ne bakuwayo wadde oba chairman tebasobola ne Uganda obba sente omusajja yabba sente mu America ne bamusiba bulungi sebagala nadda ne kati ekyo what picture does that paint eri abantu nobba ne bamuteekako ne bamuwa obwa meeya naye yesimbawo ne kubwa president kati omusajja yakolera kulinga ensi yonna eraba ingezi kimanyi Uganda obba kati Uganda ba celebrity be ba bad black asete yabba ez'omuzungu kati fe tugulumiza omubbi ow'amazima abafala tugulumiza omubbi kati gw'ongamba otya nti culture n'ekyuka eyo waffe tugulumiza ababbi gwemenya ababbi e Uganda betumanyi nti mubbi yabbira ddala gundi nabba n'agenda e Bulaaya ne bamusiba simanyi ani nadda n'akola TV buli kimu ye idol we Uganda yoyo idol gwe rich bw'ofayo n'ogamba nze gye nakulira waliwo omusajja yakola ng'amasanyalaze ng'akola mu masanyalaze talya nguzi naye twalaba tugamba oyo omwami gundi omulaba fala twamuwanga enguzi wano nga talya nguzi aba mwavu muzibu kati nze nekola ne ngamba atalya nguzi ye mwavu kati ne batulaga oli omwami gundi kati olaba gundi ye alyanga enguzi olaba sente zaalina ne nga kati omumatiza otya nti nno atalidde enguzi ye mulungi ng'ate nze tata wange ekyalo kyonna kyakula kigamba oli atalidde enguzi ye mubi. It is the mentality gye tulina ffenna we are subconsciously tuli babbi muli muna Uganda ewajja yange olina emyaka 18 oli mubbi tokimanyi oba kyobba kyekyoto nafuna baana baffe bagendo tu naye ffe kennyini gavumenti eno etwonoonye watuulidde mu culture ng'egulumiza ababbi omuntu nabba n'akwata ssente z'abantu n'abba ssente z'okujjanjaba abantu basiriimu naye omanyi kyebakola ne bamwongerayo ye culture oyo waffe yensi yokka omuntu gy'ayinza okubeera ku kyalo nga yalina ssente ezisobola okugula emmere neyewaana nze ku kyalo kino nze nsobola okugula emmere yenzeka abantu abalala bonna bagenda kufunjala n'abaavu nabo ne bamwogera wano neighbor ne bamanya abantu ku kyalo kyammwe kobeerako tolina ssente za mmere the whole community will come nekusondera ssente lwekyobeerewo era tosobola kuvaayo eri ne weewaana mu bantu tegwolina ssente wekka ezisobola okugula emmere abantu abalala kabafe enjala ne Uganda nsobola okuvayo ne ngamba abantu muli baavu mugenda kufa enjala nze nina ssente abantu ne bankubira mu ngalo barazo yalina ssente kabinyo gwe kati ezo omusezi develop tuyinza okuvaayo n'oyogera ebyo ebintu ebyekisiru abantu ne bakubira mu ngalo era bakuba nnyo oli arrogant oshekera Uganda ensi zino kwe kulaba ku GoFund yo nagenda ku GoFund okwo ne ndaba oli mu community yateekayo naye nga mu community bamumanyi nga tabambi talina ssente n'agamba my dream is to go on a vacation kati ku GoFund ako abantu b'okukyalo ne basanyuka nnyo bambi tabasaba ssente embu za mutima yayagala tuukiriza kirooto kye bucket list ye ne bamusondera ssente sebo mbu agende kuwulidde kati ewaffe tosobola kuleetayo ewaffe abantu bayinza okukolera GoFund y'embaga ne batakukolera GoFund ya kidney ku kidney n'ogenda n'osoma comment gwegenda olabe omuntu ng'asaba ssente z'obulwadde ku comments bantu zebawandika nga bavuma bantu bayinza okuvuma omulwadde bavuma omulwadde oyinza okusoma comments ng'ezisinga zifuma omulwadde omuntu anoonya obuyambi naye ate bw'ogenda ku mbaga ng'ate gwolaba bamuwaana buwaanyi bamwongezaamu amaanyi abantu bakaluba emitima abantu tebakyagala sympathy ewaffe teri ayagala sympathy bantu betama sympathy era bw'oba onoonya sympathy mu bannayuganda oswadde bagenda kukuvumira bwereere bakukunkumule we need to change that thinking endowooza eyo gye tulowooza eyo okugulumiza ababbi okugulumiza ki Uganda omuntu agulira omwenge gwa 5,000 n'akuma okutwala omwenge
Eyo mentality mweri akuguli omwenge gwa milioni emu ne womusaba emitwalo 10 n'agikuma. Wait. Fenna tubikola n'obeera wane Bulaaya omuntu n'akusabana omuntu funno nagamu nange ngakugamba bituufu n'ozimumma. Rich nangamba nterayo stars noterayo rich stars noterayo rich stars nozimuterayo rich stars. Ate nga rich already ayina. Bananzo va ku stars zange. Ekyo kukikyamu kigezeza ku kikyamu. Ekyongezeza ku kikyamu. Rich pia tumwese. Kubanga otumala ko stress. Ako Bananzo omuna Uganda kutwala mu bbala nga wamubuliddemu ebizibu byo nti munawe inamu obuzibuzibu weetaga $10 n'agaana wa ne mu bbala n'akugulira omwenge gwa $600 oba kale 3. Ate tagaana buganyi kuzikuwa n'agenda n'anyumiza buli muntu okimanyi otalina wadde 10. Okimanyi omwenge yagukugulidde ninga omwenge yagukugulidde kati culture yaffe gye tukulidde abantu sensitivity ebintu ebyokuddaawo okulaba nti n'omuntu akoze bw'ati sympathy. You cannot seek sympathy na Uganda. Ate buli lwolaga abantu nti oli weak, they take advantage of that. Uganda bali weak. Kati lwaki abali mu entertainment bonna abasinga buli batunuza mu kamera batandika okukaba ebyo ebizibu byabwe ate nga bina bifaanana. Omanyi lwaki lwatandika okukaba ebizibu byabwe? Ku bantu abali loko sympathy tekola. Ne kubali abanene sympathy ekola. Kubanga abanene bo baba baagala kufuula bega saabina. Bw'oba okabira gavumenti ennene sympathy works. Munange gavumenti nakukolerera kati ndiye nombonaabona ffe twakuterayo ng'oyo omusajja gw'opostinga akaaba. Majambere. Ku gavumenti kikola oba gavumenti ebe yagala kukulaga nti without us you are not. Olaba ne kundi twamuyamba. Ne ku bantu aba bulijjo abali regular eyo sympathy tekola. Osegera kati government yebe yagala kukipingira mu position ng'omuntu bwe munabeera ne family member mu kika kyammwe nga yalina sente zo yekka nga yagala buli kaseera amusaba ye nenga tayinza babuulira ngeri tayinza kuwa sente zitatinga business nenga yagala buli kaseera abeera abagambe olaba abo babeera bansabiriza nenga alina obusobozi obusobola okusetingira up. Kati government ye Uganda ina obusobozi obusobola okcreatinga emirimu because the job of a government sikuwa bantu sente za bwerere. The job, number one role of the government, to take our environment, is conducive for anybody to create a business. Ngabo no ganti America but take our environment. Ntino mutu nebo tanika ka restaurant ko. Teka sobola kugwa kubanga environment bagikola ngeri fair. Kati Uganda government ekola environment ngeri unfair to the people. Nga nebo olikola business chita sobola kusurviving emisoro jiri wagulu loan ziri wagulu. Nga nebo ogezaako kyachovula bange Uganda buli business gyolekawo no dayo mu myaka 5 ogenda kusanga nga yagudde. Siba kuba nti abali nanyini business basiru tebazola zikola. It's because the environment is not conducive. Kiringa bonoddira ogezaako okusimba ebitooke mu ddungu. Kati government ya Uganda erina oku irrigating eddungu eryo naye making sure nti ne bw'osuula obusuuzi emwanyi ku ttaka ejja kukula yokka. That is the only difference. Nobody wants free money from the government. Abazungu bakuwa like bakuwa chance ya myaka nge 5 government ye developing manyanga business yo ate golaba ne sente ze bakuwerako interest 3-5 omuntu Uganda akuwa interest rate ku 20%. You will never pay that money. You will never. 20% is too high. That is kansoke nkubuze Bananzo nga nkusibula kino lwaki abantu betulabanga abakola ne bajja ne ba bragging nga bwe bafune nnyo ate olumala ate ne bakaba era olina gwe wawulira yagamba government where are you